Lutalo wayogera ki ekyajjako palaso? Bade manyi nogenda kumbuuza bulala nkubuuze nti gwe wawulidde njogera ki? Sina kye nawulidde. Nti abasinga by the way tewaliwo nnyo nakyo nikyogera. Nali categorizinga abasatu abazenga babeerawo mu myaka mu buli gundi nti nembalaga nti Fire Afrigo eri Wamala balina eyaabwe ne bajja Paulo Kafeero basudde balina eyaabwe ne wajja Ankomisa ki Geoffrey Rutaya Mayinja nabo balina eyaabwe bandi time basatu bebe kulu kamilioni Bobby Wine balina eyaabwe David Lutalo Kenzo Good Life balina eyaabwe nengamba King Saha na Palaso yandibadde Bafana naye balekerera nnyo oluusi ne balekerera King Saha awavudde obuzibu omusajja we yavudde n'akwata wansi ne waggulu naye nga mucho abantu abamunze mbaka story nali nfuluma mu show nga nakatandika omusajja n'agamba omwana oyo mwagadde nnyo abadazayimba bulungi ne olimba nyimba zimba pakuka tuli ku live apapiriza nnyo so nze nadda ku drawing board n'engamba omusajja ono bw'abanga nze obwedda manyi navaayo manyimba kubye nnyo naye mwali mu comment eyo so comment njitola nga kintu kikulu eri omuntu kyayogedde ku career yange si jambo sungu na kwagala kukola kinyingira buyingizi